kakati over the weekend ku Lwokutaano nali nababa ku highlights z'ekivulu kya Lutalo Twandi Nwagi kakati munnange nakana John omwana waffe w'okukyalo kuno eyakuba cricket over n'ajabya maama okuba amala okuba ekivulu agenze mu tour successfully aziiseemu talina kivulu kimusaze agenze ayimbye bannayuganda bamulaze nti bamwagala nokakasa ndozanga ne ku ranking bamutaddemu bayimbi abataano abayimsinga okuyimba wano mu Uganda bamaze omuteekamu n'agamba kakati what would a celebrated artist like Winnie Nwagi do ng'amaze okukola of successful concerts tagendako mu ndongo munange nga agendako mu kivulu mu bbaala emu agamba watugendi wano kati munange agenda tuka ku mulyango gw'ebbaala nga bannanyini bbaala bataddewo wooda ni wooda okuyingira bayingira ne basasula obaani oba mutabani wa Museveni ne waba Museveni yennyini ngazenga mulaba n'ekikofiira kye atuwe ssente kuba naffe tuteekamu ssente Nwagi bwe teyabitegedde yali ayingidde buyingizi bbaala munange nga tebamubawunsinga Nwagi nga bamubawunsinga bamala okubawunsinga Nwagi nga kimuluma agamba Nwagi bano be batamanyi nzije bifaananyi bya cricket over mbawe kino ekyo nali anyambadde ekiteeteeyi nga nkyayambadde oba nzije wano wena kino ekyali kinkutadda mu kyeyasinga okwagala kino agamba kibantegedde butegeezi Nwagi munange n'avaayo n'agenda ku mukutu gwa Facebook gwa social media n'avaayo clarifyinga era ndozo ogenda kuti obubaka bwa Nwagi nga clarifyinga ku kyabaddewo n'abamu bawunsinze n'ebirala byonna ebyamuguddeko sooka ompe endowooza by'oba osooka okumpa ate nzije tulabe kye tuzzaako. An artist deserves the right to come into a club, to enter for free. Deserves that right. Ate kati ffe wana ab'Uganda kukamanyiro ku ngeri gye bayisaamu amaaso gye tuyisibwamu amaaso eyo gye tuyita like kuka respect akatono ke musobola otuwa naye mukwana and also you the waitress or whatever kyoba oli kyonna ali ku entrance omuntu alina amagezi kye yandikoze bw'olaba nga boss wo tabadde fair like you know nyo oba toli faani wange kyamagezi kyoyinza okukola osobola okukola kitegeere just bw'olaba nga abantu si bangi kifo ya bebi kizze bambi kiinamu mikwano gyakyo nga 2 3 sooka bosi wo ali eri mu office tatulaba tatutunula nako just akuwa order otugambe tuddeyo awe nojja notugamba tuddeyo like use your common sense. It's common, like everyone has it. So gamba wait. Kwegane tuyitawo nigenda boss abata sobola kujja muki munda mu club akebere baliwa benaganye nambalengera wali the fact that taina na budde buva mu office ye kukwera ku entrance awo yabateekawo mmwe mbeerewo tayaga kutunula ku bantu like you just let me pass kubanga bino bintu byansi okitegeera fena buli omu yeetaaga munne but anyway bambi muwe ku ba artists ki ka respect bambi gye bali bangi eyo nga tasobola nakweyogerera nga tasobola kugera nga nze wembagambyeko wano naye nga awulira buwulize nti Club Illusion basasuza kitegeera okusasuza kyo ne bannaye abantu abawagira Nwagi ndowooza mwamusalamu ku peesi nga kakkanye kwefuta olabanga kakkanye nnyo tetubanga tulina duplicating ono si yono waffe nga talinamu kigambo kye tusobola kunyiga nti tu kale kakati bintu bibiri byendowooza bibiri ekisooka kye kya Nwagi kyayogeddeko we tuweebwa obuyinza bakama baffe okukola
si buli kimu nti bagenda kukituwa, si buli kimu bagenda kutuwa olukangaga lw'ebintu bye tulina okugoberera nga tukola nti Simon nkutadde ku mpewo, engere ku mpewo, kera ku makya, weereza abantu, weereza kino. Mukama wange yingira sema gyayinza oba taŋŋambangako nti kakati wobeera ku show oli nampereza ka message n'aŋŋamba ti Simon nze gundi wano eggangu kwendi kasomenga. Talina we yali akiŋŋambiddeko. Naye the fact that nti oli akampereza nga ndi ku mulimu nninza okulowooza nti nakyo kitambuliramu ebyampipa ne ŋŋamba gundi wele kubanga ate kwoli naye nga tewali gye bakola ki gye bakiŋŋambira ne mu rundown gyeyinza okuba nga gye nnina kiyinza oba tekikola ki tekiriiko. So waliwo ebintu ebimu ng'abantu naddala nga tunaakola nga tuli mu management, kubanga management etandikira eno wansi kuggwe owa bulijjo nga tolina department tolina section gy'okulira, naye awo wooli ye office ye esookera ddala kamuga wabeera awo ku reception yaffe nga yaniriza abantu awo gwe batuukirako ye government ye esooka. So wasobola okumanaginga awo waali ne watabeera buvuyo, kisobola okuwa ekifaananyi bakama abe ne bagamba nti olaba managinze wano waaki tetumutwalako ne wali. So nze ndoza kituufu ekya Nwagi kyayogeddeko, waliwo ebintu ebimu ng'osobola obyemalira ate mukama wo n'akwagala nnyo, kubanga ekisooka si kya bulijjo celebrities okubumpinga into bars gye batatera kujjamu ng'oba oli mu bbaala ali otudde awo kamiyoni n'ajja. Waliwo amabaala agamanyiddwa nti waabeera wano abeera wano. Kakati the fact that si kya bulijjo era si kyekyo ekirowoozebwako nti nno kamiliyoni ajja kujja mu bbaala yaffe, Nwagi ajja kujja mu bbaala yaffe. Era ne mukama wayinza obutakirowooza kuba takitakirabangako. Kati gwe obanga gwali ku mulyango nga waliwo ekiri ku bbaala yammwe ne kibaako gwe kireeta gwe mutatera kusuubira, nze ndowooza kyandibadde kya buvunaanyizibwa ggwe. Ate sikulaga ono nti nno oli w'amaanyi nnyo gwe bawunsa waawo bulijjo atera kugenda mu bifo by'amaanyi kati azze eno naawe ewammwe gy'oli kabega gy'oli ow'amaanyi. Nedda ate gwe bamukisa gwe gwakulaga hospitality eri mu kifo kyammwe, kubanga guyinza okuba gwe mulundi ogusoose Nwagi okubanga ajja waawo. Kati okubanga gwe gusoose gwadde kitandikira ku bawunsa yabadde ku mulyango okubeera hospitable eri Nwagi bwe ndowooza n'amwaniriza n'amufunira ne waatuula, kubanga tomanya bw'ajjawo ne wamunyumira osanga ayinza okurecommendinga ne bannaba ne bajjawo osanga ne kifuka kifo kye. Ze ndo zeyadde plus eri ebbaala ate era ne bakama mwe tetujja bannya lwa nsonga nti tebakimanyi tebakirowooza nako nti Nwagi yandibadde ajjawo. So nze ndowooza kituufu ekyo. Naye ne baswangiza nze sigenda balekerawo awo. Nga bwe nabagamba ku bintu ebibaddewo ku Nwagi is overexposed. Mumuexposinze nnyo ndowooza temumuyambye kimala mu ngeri emu oba endala. Nti ba PA be bamanager be bahandula be waliwo tutuuka ndowooza tumulekerera nnyo obulamu alwana nnyo obulamu bwa Jua Kali nga Nwagi ng'omuntu. So wabanga yes I understand mwana wa buwala, wabanga bahandula be balenzi mwani muwaddeyo omuwala gwabeera naye awo ku gaadi kimuyambako lwa nsonga ekisooka bw'agenda mu bbala singa anywerayo n'atamiirirayo already image eba egenda bafaako ate mulina okudda ate mu pyala mudde mu biki. So nze ndowooza era mu mbeera efaanaganako bwetyo Nwagi waba awulira nga alina ebbala gy'agendako ne bakyalibe maybe ate manager yalina omusooka eddakiika nga 5 oba ne wamuleka mu mmotoka n'agamba ngeno laba arrangement eri etya, kubanga the mere fact that babawunsinga obawunsinza omuyimbi ne bwamala n'ayingira ffe kasa tufuna clip bweti nga babawunsinga omuyimbi ode ekifaananyi kiba kimaze okwonooneka. So n'abayamba ku Nwagi bano nga tannajja ye ku bbaala abawunsingibwe ani asooka waawo okugenda omutereereza ayogere babawunsa nti ndina Nwagi wali nabadde ayagala kujja kuvimbirako mu kabaala wano tukoze tutya nti bakusasuza nti njogeddeko naani nti yogera ne manager nti mumpe essimu ye nti nze pyala nze manager oba nze handler oba nze ayamba ku Nwagi naye abadde azze wano nga ayagala kujjako mu kabaala kano naye batugambe tusasule ddala tulina okusasula ojja sanga manager agambe nedda kale kanzijemba peaking. So ndowooza ne swangiza ekyo mulina okwongera okitereezaamu ye nze ndowooza mulina okwongera okukitereezaamu wabulamu kaawo osobole okwavoidinga ebintu bifaanaganako bwe bityo. Omuyimbi tebasobola mubawunsinga naye ate omuntu yenna asobola okubawunsinga kubanga abantu babeera eyo ng'akulaba n'agamba oyo nakanga akajanja nenze kendi mufunako ndimulagako. Kakati okwewala ebintu ebifaanaganako bwetyo walina obbeerawo enkola ng'ekyo tekinnabaawo, walina obbeerawo amusookayo newabazze naye mu mmotoka Nwagi n'asigala ku mmotoka eddakiika 5 oli najja ku mulyango n'afinding out nti buli kimu kirungi n'ajja gy'ayitawo buyisi. Bwe ndowooza nze